maliya amajinni n'abasamize ne bagibba ku bantu ne bagibba ku basiraamu mu kifo gikolera Allah ne bagikolera amasanamu ne bagikolera kubanga yakisula eno ibada Allah ajagala nnyo tosobola genda wa musamize n'atagamba kusala akiri akusazisa enjiibwa akiri akusazisa ekkonkome noonye ekkonkome lyoba osala takuviira kaawo olina okuyiwa ku musaayi. Abakuraishi ng'obusiraamu tebunaba kujja baali basinza amasanamu baali basalira amasanamu kalicha eyokusatu wa min adatihim qabla al-islami mukalicha z'Abarabu ze baali balina ng'obusiraamu tebunaba kujja kanu yatuufuuna bilbaiti uryana baali beetolola Kaaba nga bali bwereere ddala nga beetolola Kaaba. Kati naawe geraageranyamu Kaaba ng'eri wali awali paaka abava Bombolodi kasita otuke bwayise ng'ojjamu engoye towanguozaako bw'oba ova Masaka Kyengera Busega tosukkawo wakyapa nguozaako oba ova Entebbe oli Kibuye teekaawo ave Iganga Kireka mwenna ne mulyoka mulumba nga muli bwereere bwe balumba gwe tosenguka bw'obanga gwe muntu nga gwe balumba osenguka gw'omanyi abantu okukulumba bwe batyo nga bajja bali bwereere obeerawo. Ne Kaaba bagirumbanga nga bali bwereere nga bakikola mbu kusinza era nga balaba mbu eyo imaani. Kati oli ayinza kati ekyo bakikolanga lwaki bwe batyo. Kati mu Abaganda lwaki muwemula nga mumala abalongo mwena mwe temuwemula mwena mwe mukubawo ebigambo ebisinga ttenti eno obunene ne muwemula mumuli mukumala abalongo nga mwe muwemula era mugabo bwe mutaba bawemule simanyi bajja kukola ki bajja kusoba bajja kukola ky'abalongo. Banna ali wano nga yamala abalongo wanika omukono Allah kwebbaraka nga abalongo wabamala wanika omukono Allah kwebbaraka ngate mwagala kuwanika ngate mwabamala mwanike kale yagendako musabo wanika omukono Allah kwebbaraka kale ayina ebigali waliwo gwe baŋŋambye mbu ayina essabo wano baŋŋambye mulimu abantu wano betategeera bulungi naye weebali onoofuna engeri gy'okayisaawo bana ayina essabo tulitwalira bwereere tetukusasuza ssente tovaayo noddayo n'essabo ojja kufuna obuzibu bwa bwereere. Osabo ng'oli wano owulira olumemba oli awo ntiisatiisa okola ekikati gwe wulira buwulizi bye tugambye ove ku ssabo wamma ebyokututiisatiisa ebyo tubiwulidde emyaka gyonna. Olaba Jumba Kabona atutiisatiisa ne tumugamba tuwe emmandu ezizo ze twagala otegere nti tukola bya ddala twagala zizo tuyite ku zizo otegere nti tukola mmandu bya ddala n'asirika n'abunira bwekye ate gwe ayina akabbo akalimu obumwanyi obwawumba mulimu n'obusente obw'ekikumi ebibiri n'ebitaano ne lubaala omuseera tomuwa ssente nnyingi temuli wadde mutwale wadde ebiri mulimu 2 3 4 buli awo mukasondako mu kitanda obwo obukola ki obwo bwagala kasukayo kwata vanu wesulemu akamba yayo kwata akabbo kakasukayo toyina kyogenda kubeera nze nkubudde bw'onolaba olina kyobadde nga nzija nkusomera lukuya amanye emmandu azikulinnye tewali wesulemu akamba yayo ogenda nti ebintu mbali nabyo emyaka mingi n'ebinkolera ki nga tewali okwata obisule bwe ogenda nze ndi ku Allah yekka ekirija kijje bwekuba kufoofe naye nga tolina ebyo ebintu ntwe ffe kyekyatuleese wano kubagamba ebyo ebintu ababiina ati musiramuke bamba ebyokuddawo ne mutunula wa idha dhukira Allah wahda shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah ne mukola takabbur ne munyiga ne mulumemba untiisa awanvuyiza mpanvuyiza kintandika butandisi yakhe ani agembo mpanvuyiza nze ntandika butandisi obasulirwa n'asomesa ncha asomese ncha nze nazze kubagamba abalina amasabo mugoche muve ku lubaale musule obubobbo buli omwo ate ebyo kirungi buli kitundu tubaako emmaali gye tutikkula tuyisaawo ekinoni nga twatikkulawo emmaali asani siwe tuyise awo nga twatikkulawo oli yatuyita n'atugamba nti tulina obubobbo butumazeeko emirembe mujje mubugjewo netubujjawo ngenda okulaba obubbo butonotono nabuwa n'asani nemugamba wayi wadde imaani yo si y'amaanyi genda buno gwoba obwokya naye n'abumaliriza asani yabweyo kiro obwo nga tewalina nsonga bututwaza wala omanye bino byokwokya byagala imaani y'amaanyi naye kati sebo naye yaguma era kati buli wabeera ddiiri gwensindika emmaali n'agitekula yanone namaguma essabo ddambo oba yalisombera ennaku 2 nga teriggwayo ng'akanya kusomba
ng'emmaali eri muli. Allahu akbar. Essabo ddamba twalimalawo twalyokera wabano masajja twalisoma nga tulijja Namagoba si twalyokera wammwe twalyokera wabano n'atwalamu n'enkofiira nnamba musabo mwalimu enkofiira y'abasiraamu. Essabo ddamba naye nga nnyini lyafudde ate yali mukyala nga alina erinnya muno erya Kisiraamu nga ne mutabani we Musiraamu yatuyitira kaddiiru ako naga mujjewo kaddiiru kano maama afudde alina kaddiiru mujje mukatwale ne tukatwala. Amakanzu gaali muli Hasani mwalimu amakanzu ng'ameka gaali gagenda mu 100 Hasani gaali gakunukiriza nga 100 twaga wa Sekafaadi ne bagenda bagagaba ne bagabagira Abasudani ne beeyagala ne bambala yali ayambulula buli yambulira mu kanzu. Nanyini essabo ddamba tulitegula kati gwalina akabbo olowooza ki? Olowooza akabbo ko katulema gwe tugambe amafuta ga bwerere tuyitirekewo tukujjeko ekintu ekyo kikumazeko emirembe emputu ya lubaale egende eve mu maka gammwe musinze Allah nga muli basiraamu. Siba ekyo siba kiri bannange kati awo mba mbavumye. Abana bagamba enswera ekwagala mbabulidde naye gwe ssebo mwambala bukaaya ngeno bw'olina irizi bw'olina obulira bw'abaana obukaaya bwani bw'oyambala kola birala genda mu lubiri gy'oba osinza muzikiti tojjaamu ng'olina lubaalewo era mu ddalasa nga zino jangu kulya mmere bwe bakimala siri ng'otambula nga ddawala ebbali bajja kugabula essola z'abasiraamu zeesonyiwe tosaala ng'olina lubaale funa obutebe gwe notulire bali abali wali abatali basiraamu bali tuula wali bokutuuka okugabula tujja kugabula naye okujja n'otuula mu kidaala ng'olina essabo oyagalawo ki wano bali abasiraamu n'otunyigiriza ne tulowooza tufunze kumbe gwe otufunza nnyini olina akasabo olina kayirize olina obulira bw'abaana Saddamu ng'ontunuulira nnyo otiddemu. Abashiriku abayeeraliikirira agamba lwaki tabivaako nga mbivaako nti ago wampise wano ebyo bye byandeese okubagamba nga mbivaako lwaki ne bwe mbagamba ebyoka ne ŋŋenda mba sikoze mba nkoledde ddala. Omusajja ayinza okuva n'asuula akabbo n'awona n'akakasukayo naga nti nkaddiye wuuno ndi myaka 78 wadde mukadde waffe obwedda atuula awo asumagira oba alazeewo wagamba otusi ng'atuula asumagira kati ng'oyo nga bamusanga ne lubaale aba akyamukozesa ki lubaale lubaale akaddiyiza wenna oweddemu baddawo ne batiisatiisa abaana omwana wange okyali muto walabye eki gwe walabye eki olina kye wali olabye nawe tolina kye wali olabye wenna lubaale akaddiyiza oweddemu tokyalina kyotugamba kati oyogera ki? Lubaale gw'otutiisatiisa naye oba otugamba ki? Abakuraishi nabo baali basalira ebitali ki? Abakuraishi baali beetolola Kaaba nga bali ki? Ng'abagisu batayiira nga bali bwerere nabo. Kutula abagisu batayiira bali bwerere. Nayimirira n'alaga abantu Kampala mukadde ne bamusala embalu. Embalu nabo bushiriku oba leto kimanyi. Embalu nabo mikolo gya bushiriku. Embalu ez'abagisu mukolo gwa bushiriku. Weewunya okutayiira tekulina mutawaana naye bo bye bakola abagisu bya bushiriku. Kati abasajja abo bakola ng'ebyo ebyokusamira beetolola Kaaba nga bali bwerere nabo bagambanga nti wa idha faalu fahishatan qalu wajadna alaiha abaana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna ala allahi ma la ta'lamun. Bwe bakola ng'ebyo ebyobuwemu nga bagamba Allah yabiragira ebintu twabisangawo eno nnono ngera bw'oli abantu abakajanja bwe bagambe please Allah talagira byabuwemu Allah talagira bintu bwe bityo. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatuma Ali na Abu Bakari n'abagamba mu mwaka ogw'omwenda mugende mukozesa abantu hijja naye bwe mutuuka Mina mwogere kino ekigambo. Ali yakyogera n'agamba alla yahujja ba'da hadha al-aam mushriku. Oluvannyuma lw'omwaka guno tewabaayo omushiriku yenna addamu okukola hijja. Wa alla yatuufa bilbaiti uryan, tewabaayo n'addayo okwetoloola Kaaba ng'ali bwerere. Obusiraamu buganya okwetoloola Kaaba ng'abantu bali bwerere, ate bba abashiriku bali beetoloola bali bwerere. Ndozera olaba enjawulo gye nzija nkulaga wakati wa cultures z'Abawarabu n'Obusiraamu. Obusiraamu bugamba kino,
Abarabu bagamba kino. Kankuwe kali kyendala eba yakumeka. Eba yakuna. Kanat iddatul mutawaffa anha zawjuha sanatan kamila. Mu Bawarabu omukyala bwe yafiirwa abakobbawe yakungubagiranga omwaka mulamba. Omwaka mulamba ng'omukyala akungubagira bbaawe ng'afudde. Mukungubaga mwe muli obutafumbirwa, mwe muli obutanaaba, obutasanirira nviiri, obuteesiiga kazigo, obutayambala ngatto. Abakyala Abaganda bo n'engoye baazisibiranga muno. Namwandu asibira muno engoye. Nga bakungubagira omwaka mulamba. Obusiraamu bwe bwajja bwo bwagamba butya? Walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhur wa 10. Allah yagamba nti abo bonna ababa bafudde mu mmwe ne baleka abakyala bakungubagira emyezi 4 gyokka n'ennaku 10. Obwo bwe busiraamu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba la yahillu almar'ati tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala almayyit fawqa 3 ayami illa ala zawjiha 4 ashhur wa 10. Nabbi yagamba omukyala yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomero tekikkirizibwa kukungubagira muntu ng'afudde n'asusse ennaku 3 okujjako bbaawe nga yafudde akungubagira emyezi 4 n'ennaku 10. Ate Abaganda bakungubagira ki? Abaganda bakungubaga okutuusa lwe baabya olumbe. Bamala kwabya lumbe ne bamunaazaako amaziga n'alyoka akkirizibwa okufumbirwa. Kali ky'olaba bwe zifaanagana, Abawarabu balina ezaabwe n'Abaganda mulina ezammwe. Kali kyendala mu kalicha z'Abawarabu, kanu la yuwarithuna albanaati. Ate bwe nali mbagisu bangamba omukyala bw'afiirwako taata we nembasoga bakiŋŋamba, gwe omwami bw'ogenda omunonayo omunona wayise ennaku 40. Ekirala olina okugula embuzi. Ekyokusatu olina okugula olugoye olupya lw'olumutwalira. Ekirala mu basoga bwe baŋŋamba bw'otuukayo ng'omunonye oyambala boardingi ye n'ayambala ekkanzu yo. N'atuula ku ntebe gwe n'otuula wansi. Eyo mbasoga bakiŋŋamba ekyo. Twalina Sheikh Siddiq Nasir mu Birunga baŋŋamba twali bayitawo mbikko. Ne baŋŋamba wano kugenderako n'obwo obuwakati lwa. Ebyo byonna kalicha adaati ezitta obusiraamu obw'Omuwarabu oba obw'Omuchina oba obw'Omunubbi oba obw'Omugisu kasobera ku kalichazi bwe ziti obusiraamu bujjawo ne bukuwa ekipya. Mu kalichazi zaabwe eba yakumeka gyendeeta kati yakutaano ya 6. Kanu la yuwarithuna albanati. Abakuraishi baali tebasikiza baana ba buwala ng'omwana ow'obuwala tafuna ku maali ya mukadde we. Omwana ow'obuwala tafuna kintu kyonna ku maali y'abakadde be. Ng'ebyo kalicha. Ne Mbaganda bano abamu baagirina. Obusiraamu bwe bwajja bwagamba butya? Lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinnisai nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Allah yagamba lirrijali nasibun, abaana abalenzi balina omugabo mu ebyo ebiba birekeddwa bakadde baabwe n'abooluganda bwe gutyo. N'abaana ab'obuwala balina omugabo mu maali ebeerekeddwa bakadde baabwe n'abooluganda. Kebe ng'ebadde nnyingi etya oba ebadde ntono etya, ng'ate n'omugabo gwe bafuna Allah yagugereka. Sigamba mbu mugenderaawo n'abalenzi mwetetenkanye. La, nasiban mafruḍa. Era Sheikh yagamba ndi wa min lataif hadhihi al-aya, yagamba ebimu ku bintu obwenkizo obugwana okutunuulira mu ntunuliro y'enjawulo. Mu aya eyo Sheikh bwe yasomesa tafsiri yagamba kyali kisobokera ddala fi ghayri al-Qur'an. Allah ogamba lirrijali walinnisai nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun, n'akola atfu mubashara. Naye Allah okwawula n'agamba lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun, jumla n'agikuba wali n'atandika endala fasta'nafa jumlatan jadida n'agamba walinnisai nasibun. Yagamba wa hadha yadullu ala istiqrari nasibu al-untha. Kiraga nti omugabo gw'omuwala gukoze eki?
gwetongodde gweyawudde kyobona tabagase wamulumu kyabalenzi n'abawala bafune bajja kgenda babalyaza amaanyi yaleeta abalenzi n'abazza wali n'abawala n'abatandika bokka nagana nabo balina omugabo era mu famire nyingi mu mpya nyingi abaana ab'obuwala bwe bafa naye nga bakadde baabwe baabasooka ni wano mu Baganda bagaana abajjwa abo okunona emmaali ya maama waabwe abagamba ti ffe bakabutula gwe oli mwana wa kabutula gwe kabutula yakuzaala nti maama wange kabutula yali amuzaala totubuulira oli wa gundi mpozi mwe muli baki oli wa kkobe mbadde bakuzaala mbandiga genda mbendiga omwana oyo alina okujja nano emmaali ya maama we mu bakabutula era batwala emmaali y'abaana ne mugifutubbalako mulinde inna alladhina yakuluna amwala alyatama dhulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira mbuto zammwe zijjuddemu muliro era mujja kusasula na buli muntu yenna atudde ku mmaali y'abamulekwa nga wajeekomya naawe oli n'ogaana ogigaba n'obalyaza amaanya kyotuddeko kyokya enkya oli musanda atudde ku mmaali y'abamulekwa oli musanda ogenda kiwulira kyenkugamba fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah mujja kujjukira bye mbagambye mujja bitegeera kali kyendala ndoza kamalizira zino bbiri ate munayi tunasula wano olw'okuba abantu b'egindi eba yakomeka eba ya mukaaga nina kuleeta witiri either 7 oba 9 oba 11 oba 13 oba 17 era bwe ntuuka ku witiri mu ngambe mangu nkome bwe sikomawo nenete eya shafa mumanya ni witiri ejja kati ndeta yakumeka ya mukaaga mukalchazi z'Abawarabu ze baali balina wa min adatihim qabla al-islam mukalchazi z'Abawarabu ze baali balina ngo Obusiraamu tebunnaba kujja kanu yarithuna an-nisaa karha baali basikira abakyala okusikanga kwa buwaze kwa mpaka ng'omwami bwafa muganda wo bwafa ng'ogera bugenzi n'otwala mukyala we neye busoga mpulira abagati mami muka muganda otwala butwale bazira nsonga neno mu western region bangamba gosimba busimbe fumu awali namwandu asoko kusimbe fumu awali namwandu pa nabamwesose nga mutwala kana Abawarabu bali batwala abakyala bwerere Allah nasindika nabbi nabagamba ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha abange mwabakiriza temukiri abange mwabakiriza tekikirizibwa kummwe temuddayo okusikira abakyala okusika okwobuwaze okusika okwobuwaze kwe baali balina ng'omukyala bwafiirwako bbawe abafamire bamusigaza bagamba ffe tumuyinako obuyinza ayagala okumuwasa alina kujja waffe bwe mutabaamu amusiimye bagamba muganda waffe yamusasula n'olwekyo taddayo Obusiraamu bwe bwajja ne bujjawo kali kyeyo kati ndeta yakumeka sebo musanvu kali kyeyo musanvu kanat lahum nikahu maqti wala bajita nikahu maqti yerwa anna al-awlada kanu yarithuna ummahatihim ero muvunuzo bweyavuna nikahu maqti yagamba wa huwa ayatazawwaja al-ibnu zawjata abihi ba'da mautihi yebayita nikahu maqti ye mwana omulenzi okuwasa omukyala abadde wa taata we mu bufunze abaana abalenzi baali basikira bamaama baabwe abaana abalenzi baali bawasa bamaama baabwe bakita nikahu maqti tolya nawe bwokyewuunyiza ddala baali babawasa lwaki bakikolanga bwe batyo buli yali awangaliddeko mu Bawarabu okujjako Yamani osobola otutuuka munaawe olwaleero enkya n'ofuna omukyala bali baalinyisa imaani ne badda ne mukati tebakalubya nnyo nsonga zaabwe munnange naye mu nsi endala ez'Abawarabu okuwasa bannange bakufuula kwa bbeeyi nnyo kati abavubuka babeera awo abavubuka 18 tebalina abawala tebawasanga ate abasajja Abawarabu abedda babanga ne ssente abakuzeemu ng'omusajja myaka 60 alina abakyala 18 kati ng'ebyana ebikulu biririra eno ku pembeeni
nga birindira eno omukirasha muzeeyi we lumutemera nga bisonga nga byesooka era byabanga tebinnagabana ngamiya nga bisookera kwabo maama Dija amala kudda eno mabega nekiryoka kikaanira ngamiya gusookodde eno kati aha tulumbe ngamiya kyasooka nkufuna mukyala abaana baali bawasaba maama baabwe obusiraamu bwe bwajja ne bulaba nga agoma wano Allah n'agamba wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisaa illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqtan wa saa sabila Allah agati muddeyo ne kabatanda ne muwasa abakyala abawasibwako bani bakadde bammwe bakitammwe kubanga ekyo kyonono kibi nnyo guzambi gunene nnyo era kubo bbi nnyo munange ne mukali kyazaabwe ze baali balina eno nayo kanjibawe kanu yuallikuna tamaima bali beesibayirizi mpozi ndese kati y'omunana kati kanitidda nayo mwenda nkome kweri kakati kanu yuallikuna tamaima bali beesiba ki irizi aina irizi ng'oli wano wanika omukono Allah akuwe baraka muganda wange Abarabu baali balina irizi ez'omubaana irizi ez'omunte ez'omungamiya ez'omunyumba ez'omumaduuka baali basiba irizi zaawe endala zebasiba mpozi irizi zaawe abakyala zebasiba irizi zaawa eminkuduulu baali bakola eminkuduulu nabbi n'agamba nti inna ruka wattamaima wattiwalata shirk nabbi n'agamba ruku yeezo ze mukola ez'obushiriku wattamaima n'okwesiba irizi wattiwalata n'eddagala abakyala lye baliisa abaami mbu bafune obuganzi shiriku busiraamu oba buvuddemu abakyala abaliisa babba baabwe ebigambo ebitaliisibwa nammwe bye mumanyi nga bitandikira ku mpombo ez'obugole barakallahu fikum Allah bwe baraka mbatumiddeko Allah abasiime ya rabbi okuliisa ababba bammwe ebitaliisibwa mwebalire ddala nammwe bali kibakola oba bali kikola abaana bammwe mwebalire ddala ekisembayo kino kye mba nsembeyo baana bange kansembe kino ate naafiira ku muzindalo haji obiwulira alinaanidde owaseno haji obiwulire wenkofira enjeru byenjogera obiwulira byenjogera wangi bituuka yeeyo jemba omuzindalo gutuuka wangi aseno maani bituuka okay kali kino kyekisembayo bannange kino kyekikola ki kanu yuharrimuna ala anfusihim ba'd almaakil bayina ebyokulya ebimu nga babyeziyizaako nga tebabirya nga bagamba bya miziro oba olaba bwe bafaanana ab'e Ukraine abawarabu bayina ebyokulya ebimu nga bagamba bya miziro nsumulira ne kutuzi nenywereko mwana wange ndyoke mbabuulire ekyekigambo abakuraishi kanenywere ne kutuzi munnaye ayina afirano nga jakana weda yekala tulatanya kulizi bali abavubuka bakyali abato babatya abantu kati nze mbatyako ki mu myaka gye nnina mba mbatyako ki mwe muyina n'okuntya olabe emmandwa zaaligaweesa zintya wamma abawarabu baali bayina ebyokulya nga bagamba bya miziro tebiriibwa era Ibn Abbas yagamba idha asarraka bw'owulira nga kikusanyusa an ta'lama jahala al-arabi okumanya jahala kyekiseka jakana jahala al-arab Allahu akbar sengo badde kumpi nali kwadde omuzano ekinjogerera bannange nzi kinnemye okwogera ekyo gambe bwoba oyagala okumanya jahala al-arabi obuki obumbatutu bw'abawarabu ya ilaha obujega bw'abawarabu oyayogera mulangira mu bawarabu yeyogera ekyo bwoba oyagala okumanya obujega bw'abawarabu faqra ma fawqa 130 fi surati al-an'am genda mu surati al-an'am okuva kwa aya 13 osome olabe omanye ebiriwo kankubulire kimu وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا Abarabu bayagalanga nnyo ente oba eŋŋamiya oba embuzi bwe beebadde n'olubuto munda nga lukuze
akayana ako bakalyanga era wali hadisi egamba zakatul janini zakatu ummihi nti eno bwogisala ne kalyako omuntu oba okasaze ma ikhtilafi ulama fi ta'wil hadha alhadith. Kakati Abawarabu baali baagala nnyo akayana akabadde munda nga kakuze nga basala ensolo nga bakalya nga bakasiika bookyakukato ne balya kati olw'okuyitirira okukaagala kyebaba bateekawo ekiboozibozi nga kigamba buli ekiri mu nsolo omwo kiriibwako basajja bokka abakyala tebalyako. Ndowooza olaba ab'e Ukraine enkoko ziriibwako basajja bokka n'amagi n'endiga n'ekkobe n'enseenene nga abakyala b'e Ukraine baali tebalya bintu ebyo paka lwe baategeera mbu ekyo kyali kiboozibozi kya kijega kyakubazannyira ku bwongo ne babuuka. Kasita baatandika okulya emmamba ne balya obutiko ne balya enseenene ne balya ekkobe ne balya omutima ne bayingirira enkoko. Abakyala b'e Ukraine kati wali kye basaba ku nsi kuno nga nkoko chicken chips bye basaba byokka. Baategeera nti waliwo oguboozibozi ogw'ekiyaaye ogubalemesa okulya enkoko ne bagubuuka. Kati bumba mwabuuka oguboozi ogwo lwaki temubuuka guboozi gwa bulira bw'abaana naye kati buno obulira tutereka bwaki guno guboozibozi naye mutereka obulira. Kati Allah subhanahu wa ta'ala n'abakkiriza okulya byonna n'agamba qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah. N'abagamba ze sisiŋŋaanyeeyo mu binzisiddwako nga waliwo ebitaliibwa okuggyako nga kifudde kyokka oba musaayi gwa kafecce oba ennyama y'embizi ebyo bye bitaliibwa. Kati okugaana ebintu Allah byakkiriza musango. Abasiraamu abali wano nga mwagaana okulya enseenene nga muli banseenene muwanike omukono Allah abawe baraka. Abasiraamu abali wano ab'emmamba nga mwagaana okulya emmamba nga Allah yagibakkiriza barakallahu fiikum mujja kiwulira ku kiyama. Ab'endiga nga muli wano nga mwagaana okulya endiga nga endiga weeri mwebalire ddala Allah abasiime kubanga Allah yakkiriza okulya endiga. Ebisajja ne bituuleyo oba byatuula mu lubiri oba byatuula wa ne bibagaana okulya endiga nammwe ne mukkiriza ebiboozibozi byabiri ebisajja ebitaatonda ndiga. Omukulu w'emmamba omukulu w'enseenene yabagamba mutemulya nseenene Allah yagamba mulye enseenene mwe nammwe ne mutwala kyobola Allah yagamba qul ara'aytum ma tad'una min duni llah aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi as-samawati ituni bikitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ebyo nabi mbagamba bikkiriza kulya ebintu Allah byakkiriza. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Allah yatukiriza okulya endiga okulya emmamba okulya ekkobe okulya obutiko enseenene mwe mwagaana obbirya. Ani yabagaana? Bakulu ba bikika. Ani yabitonda? Allah. Mwajeemera Allah ne mugondera abakulu b'ebika. Si bwe guli? Era eno sizoni bweri ya nseenene mugende mulye ku nseenene musiramuke mmwe bawasewanyana mugende mulye ku nseenene musiramuke. Nammwe ab'emmamba abali wano bwe muva n'ogukira mu katale genda ogule ku mmamba ogitwala waka abaana bagirye bajja nakugamba taata nga waliwawo okuleeta emmamba. Omukulu w'ekika bw'anaakubuuza gwe Nansubuga lwaki olya emmamba ng'omugamba ndya mmamba ya Allah eyiyo sobola girya. Ya Allah yayinzikiriza gira ng'eyiyo munnange ngitandikirawo munnange leka sisobolera ddala naye ya Allah gyendya ya Allah munne yanzikiriza. Ne basewanyana mugende mulye enseenene bwe banaababuuza lwaki mulya enseenene nga mugamba tulya enseenene yani eya Allah yakola ki yakkiriza ogirya munnange eyiyo sewanyana nga tugitandika tutya tetusobola munnange tuli bagonvu tetusobola kulya nseeneneyo otegedde munnange. N'abente n'ababbosa ab'endiga okujjako ab'ente bo basajja bagezi nga bwenjogera bulijjo baagaana okukkiriza oguboozibozi ogwo gw'ekiyaaye. Ab'ente baamanya buli mukolo okubaako ennyama bo tebakkiriza kiboozibozi eky'ekijega bo balya buli munnange. Era bwe bagamba lwaki mulyanga kati munnange baali bagamba nti ya lubombo baali bagamba kikere baali bategeeza nti etambula wano tuba tulya nnyama nga boogera agagambo nga bo balya baagaana okugera eby'ekijaaye eby'ekijega baagaana okubeera abajega. Wamma bakatongole Allahu akbar mwebalire ddala.
bakatongole Ssekajjaka bagezi batokomoka omugambo nga gonna gubaliisa nnyama balina kulya bali bategeeza nti etambula kati nze banva eno nnyama bali bategeeza kikere bali bategeeza nti ya lubombwe nga bo balya naye n'olaba Ssewanyana yali awo munnange atunuulira enseenene alowooza mbu byenjogera tebiriiyo gwe toliiyo gwe wavaako munnange alowooza mbu nze navaako kumbe ye yavaako. بارك الله فيكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. tumebaziza mukadde waffe saba Allah subhanahu wa ta'ala mkuume mbufunze inshallah ta'ala ebibuuzo bingi ebirala tugenda kubirekawo inshallah okusinziira ku budde bufaanagana ne mwalimu Sidiru wajja bitandikirako. Ekibuuzo ekisooka ono agamba nti njagala kujjamu ebinankani agamba nti nzikirizibwa okuza Krisimansi. Basiraamu bwe muba mugoberera emisomo gyange bwe muba mugoberera emisomo gyange kyenzize njogera ku misomo egyo nakati kyengenda okwogera baŋŋamba mu kereziya mu kyaki tebawulirangayo mu katuliki oba mu kristaayo ng'abuuza ebibuuzo bya Idi. Kaakati nammwe lwaki mubuuza ebibuuzo bya Christmas? Barakallahu fik. Ono agambye Dokita mbuuza okwabya olumbe kinzija mu Busiraamu. N'ayongerako ekyokubiri n'agamba nti edduwa z'amakumi 40 zikkirizibwa okugendayo okuyunga Oluganda era bwe mba sigenzeeyo Oluganda mba ndukutuddewo. Barakallahu fikum. Okwabya olumbe mukolo gulimu ebikolwa ebifulumya omuntu mu ddiini. Okwabya olumbe mukolo ogulimu ebikolwa ebifulumya omuntu mu ddiini. Okwabya olumbe nkiddamu ogwokusatu mulimu ebikolwa ebifulumya omuntu mu ddiini. N'olwekyo okwabya olumbe si mukolo gwaffe gwa Busiraamu. Era ne bana abagubuzaabuza ne baguyita edduwa baba babuzaabuza. N'osiŋŋaana ne chairman w'omuzikiti simanyi sekuritale ng'ali mu muzikiti asoma ebbaluwa agamba bannange batuyise ku Lwomukaaga tubeerewo mu dduwa y'olumbe lwa Haji Kamada bajja ddusulamu ku Lwokutaano ku Lwomukaaga balage omusika. N'oli omusajja oyo n'ogamba ono yavaawa mbatuyita mu kwabya olumbe lw'edduwa ya Haji Kamada. Okwabya olumbe lw'edduwa gw'owulira ebigambo byogera bitegeereka omuntu omulamu asobola okwogera ebyo ebigambo. Omukolo gw'okwabya olumbe lw'edduwa ya Haji Kamada biki byeyogera oli muziki toyogera ebyo. Omukolo gw'okwabya edduwa y'olumbe lwa Haji Kamada bajja sulamu Olwokutaano ku Lwomukaaga balage omusika. Semanyi sekuritali sebwa asoma ebbaluwa mbu bagiweereza abasiraamu b'omujji gw'egundi eno newammwe bayita batya Kyangala Nsangala Nsanga Bataayi Nsangala baki Kyanga Bataayi Allah wano Uganda la ilaha illa Kyanga Bataayi la ilaha illa kitega temwagala mikwano Kyanga Bataayi Kyanga Bataayi sagala mikwano la wano si Uganda mwandese mu kyalo kirala twafulumye Uganda sitegedde Gajjakana mwankuma nuza mwandese nsumagiddemu Kyanga Bataayi ngali mu Uganda wapi wamasoma abajiyita edduwa poteya olubalumbe olwereere era babako be basula bakola wabula ne bagamba byanguye abawali mbagenda okujja nga bikoze eki nammwe olaba mukyogedde n'olwekyo ogwo omukolo gufulumya omuntu mu Busiraamu ate nkyogedde seekanga namu era sogedde sitya naam edduwa ya 40 edduwa ya 40 tekkirizibwa era baba tagenzeeyo Oluganda abalukutuddewo. Edduwa ya 40 Basiraamu nkiddamu edduwa ya 40 tekkirizibwa. Edduwa ya 40 kanjogere kino ekigambo kijja baluma nnyo. Edduwa ya 40 si ya mu Busiraamu. Kambabuulire kino edduwa ya 40 waliwo dokita abeera nnyo ku sayidi y'ababid'a bamuyita Dokita Kisuule yagamba alabye bid'a naye edduwa ya 40 naye tagirabangayo teriiyo kati musigadde mu bbanga
ani abayimirizaawo seka wa mwabagambi mwagala kulaba seka mukamwa Dr. Kisule yabagamba teri dduwa ya 40 mwagala kumulaba mukamwa kati mwabagisoma musomera kwani dokita oli dokita abagambi teri dduwa ya 40 ate ayagala nnyo bidaayo Dr. Kisule era azirwanirira era yagamba mu Uganda temuli bidaa era yagamba bwe ziri gyagenda tubuulira kyokka bannange ekyekyo anti biba bitabuse n'olwekyo edduwa ya 40 basiraamu nkimanyi muzigendamu olw'okulya akaceere kapiraawo mukerese mugule kapiraawo wali ku dduuka kewole naye togenda ku dduwa lwa kapiraawo edduwa ya 40 si ya busiraamu lwaki si ya busiraamu kubanga nabbi yafiirwa basahaba bafiirwa bonna tewali n'omu yalabwako ng'agisoma senga kyali mu ddiini lasabakuna ilayhi bye batusooso kikola kati bakikola nabo bafiirwa n'olwekyo bwe mbasigenzeeyo mbasiyunze Luganda nedda lwaki okuyunga Oluganda okulowoleza mu dduwa ya 40 mu mukolo ngano tewabaamu kuyunga Luganda graduation tewabaamu kuyunga Luganda akiika tewabaamu kuyunga Luganda mu kufiira tewabaamu kuyunga Luganda bwe nkubira omuntu essimu mbasiyunze Luganda bwe muteerako emitwalo 3 mbasimuyunze uli unagana ne bwotojja kundaba kasito muterako 5 ondabye nze ne bwotojja wallahi watusedda ne mukuzika ne bwotojja ekyetaano ekirabye wallahi bwe mutereko 5 labo banagamba tomuyunga naye kati mwe mwekwasa agantuntu agalimu ganvulubano ganvulubano ge mwekwasa ne mugayita okuyunga Oluganda nnyini mwagala okuyoola bannammwe ettaka kino nyine tukigatta okwo onagambye nti dokita nzikirizibwa okusonda ssente z'edduwa ne bwe mba nga sigenzeeyo wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan muyambaganenga mu bintu ebirungi ebirimu okutya Allah temuyambagananga mu bintu ebirimu okujooga Allah seeka omanyi kati njuliza seeka bamuyita Ismail oba Sulaimani Nkata bwatyo bali bamuyita mwali muwuliddeko yafa agambye temuwaayo busawo bwa muceere mu dduwa eza 40 nange ekigambo kye nkituusizza muwulidde temuwangayo obusawo bw'omuceere mu dduwa eza 40 temuwangayo omuceere wadde ettooke wadde akadomola ka butto wadde entende wadde akamba akagenda okuwaata wadde sowaani kuba n'aliira wadde emikeeke ginasaalirwako bisajja ebyo nga byogera bubi naamu bali bagenda kukola bintu bya kiyaaye kate gwe obawagira tobawagira tobaazika wadde essaniya ne bwe bakukyalo nga gwoyanika essaniya kate sekagundi ng'agamba tebiina mutawaana gwe ddiini ogijja ku sekagundi oba ogijja ku nabbi ogijja kwani eddiini mugijja kwani nabbi yasoma edduwa ya 40 yali tamanyi ddiini nabbi yali tamanyi ddiini mwe musinga nabbi eddiini nabbi yali talumirwa bafu nabbi yali alumirwa umma yonna katibatan nabbi umma yonna yali emuluma n'okusinga omwana omuzadde bwalumirwa omwana we kati nabbi ayinza obutalumirwa bafu baffe tayinza kulekayo nabbi mulimu gwa ddiini n'atagutubuulira ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa waqad amartukum bihi Sheikh Adbani yagayo hadisi ntuufu nabbi yajogera yaga ma taraktu shay'a sireseyo kintu kyonna yuqarribukum ila Allah wa yub'idukum anin nari illa waqad amartukum bihi sireseyo kintu kibasembeza wa Allah nga kibesambisa n'omuliro okujjako ndese nkibabulidde okujjako ga nabbi yalimba edduwa n'atagitubuulira oba yamuyitako nabbi n'atagimanya nkimanyi abantu b'omu byalo baagala nnyo edduwa eza 40 baagala nnyo edduwa ez'ekikutula nsingo baagala nnyo edduwa ennaku 3 baagala nnyo edduwa nga bavudde okuziika baagala nnyo edduwa ez'ekkumi ez'alamanzaani nange nomunange nali nzisoma edda kambabuulire edduwa eza 40 nze nasomera mu basuufi edduwa ezo nali nzisoma era mu myaka gye1992 awo twali tubeera mu kibuga nga tutambula ne bamaseeka nga batugaba lwabagagga ekikumi byonna tusibulukira mu bantu ne bakuba n'ebbaasa emu 23 naye ne mbivaamu oluvannyuma lw'okusoma nga tebiriyo mu ddiini kati nze yali afunamu olaba nfaayo kati gwofunayo ki
nze nafiirwa gwofiirwa ki nze nali nfunayo ne basa gwe tolina kyofunayo otula na mu ngatto nze baali bampa ekibakuli gwe bakuwaaki va mu dduweeze zitaliyo naawe. Ate kino mukitegere bulungi, tetugamba nti okusaba tekuliiyo. Bwali wabaga nti abatabuliji bagamba okusaba tekuliiyo, tebasabira abafu, tebasaba dduwa. La, abasiraamu musabire abafu bammwe, naye okusabira omufu si mukolo, si mukolo. Weekayimuka ekiro osabira omufuwo, emisala sabira omufuwo, musaddaakire kati musabire ekiro, musabire buli swala, musabire buli lunaku, musabire. Lwaki olinda lunaku lumu kiro kya 27 kyoba osabira taatawo? Senga olina omusibe ng'ali mu kkomera nga mu mwaka omulambulamu olunaku lumu, ne wabaawo n'omuntu ng'amulambula buli lunaku, aliwo asinga obulungi? Abasalafu basabira abafu buli lunaku. Gwolinda ekiro ekya 27 n'osoloza amataffaali n'obubaani obwa guliini n'obwa yero n'amagundi n'ofumba n'ogamba osome edduwa. Ate n'opangisa abacuba, n'opangisa abacuba ne babeera wali ne basoma Kulaani, gwe n'obeera mu kiyungu, n'obeera ambasada wano wakati ng'oli kayungirizi. Bw'ojja bw'obuuza bali ku ki, bali ku waakya, n'oddayo era mutegeke basika bali ku waakya, n'okomawo batuuse kwa Lamu Nashiraha, n'okomawo bali mwanguye leeta akataasa bali kwa Lamu Nashiraha. Gw'oli muyaayi, oli mu kayungirizi, tosaba dduwa, waleesa abacuba, abacuba bali ku birala, salaamu alaikum. Konyawo kino tokireka. Salaamu alaikum. Kino dokita tagenda kireka wano. Ono agamba nti omwana afudde nga takaabye, wamma dokita aziikibwa bakazi bokka. Basiraamu mu kalicha z'Abaganda, balina abaana be bafugika ne mu kufiirwa. Sayogedde mu kufiirwa, Abaganda balina ebintu bingi bye bakola naddala abakyala mu kufiirwa, ne beegema, ne bakola ki, ne basimba ekitanda, ne bakola ki, ebintu ebyo si bya mu Busiraamu. Wallahi ebintu ebyo si bya Busiraamu. Nembe bakola wano mu Baganda bingi nnyo. Mufu alina okuyingirako mu nnyumba, balina okuteekayo amagi, motoka etwala omufu, simanyi omufu wafuluma, balina taddamu kuyingira mu nnyumba ndala. Balina emizizo naddala ku bafu egitagambika. Kati emizizo egyo gyasensera abantu ne giyingira ne mbawalimu abamu. Kati abawalimu abamu balowooza mbu ebyo bituufu. Kati waliwo n'omuwalimu twamuwulidde eno wammwe, kankyogerere ddala, twawulidde omuwalimu eno ewammwe eyawadde fatuwa eyo eteri ntuufu, nti omwana bw'afanga muto, simanyi abakyala be bamuziika, simanyi biki, oyo Ssekabiri yayogedde munnange, si bituufu. Omuntu bw'abeera mu lubuto lwa maama we n'aweza ennaku 12 n'avaamu, bamusaalira ne bamuziika abasiraamu bennyini aba bulijjo, si bakyala bokka be bamuziika. Okitegedde? Ffe tetulinayo omuntu yenna afa nga bakyala bokka be bamuziika. Tetulinayo omuntu yenna afa nga bakyala bokka be bamuziika. Olubuto oluba luvuddemu abasajja baluziika. Okitegedde? Si bakyala be balutwala ne balufugika mbu abakyala batakyazaala, mbu balutwala eri mu lusugu balufugike. N'ebikolobera abakyala be bakola, mwana bamusaleko ekirira ne mukikweka abalogo, mwagala okulogerako nnyini abantu. Mulekeraawo obulogo bwammwe, eddiini yammwe eddiini teyagala bulogo, mulekeraawo obulogo okulogera ku bulira bw'abaana, mulekeraawo. N'abalina obulira mugende mu busuule bwe muvaano, mwesuulemu akambayaaya mukasukeyo obulira. Abanaabusigaza qad jaakum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi waman amiya fa alayha wama ana alaykum bihafidh.